mu America sirowooza nti kijja kuba kya buvunaanyizibwa ate sinasoma nabye sinawulira byayogedde sinabisoma naye mu mateeka ebyo kye bayita collective responsibility. Okay. Mu mateeka bwe mukola ekintu ne mukiyisa of course mbaamu abakkiriziganya n'abatakkiriziganya naye nkola ya kigunjufu mu mateeka nti kasa kimala okuyita mwena mukikaanyako. Mukama wange mumanyi nti is an astute a leader. Yeah. Nja kuwa omukisa okumuwuliza n'okuwuliziganya naye ate mu National Unity Platform kyekibiina kyokka ekikkiriza abantu bonna okuwugira ebyabwe ng'abantu ebikubaganyako ebirowoozo mu lwatu. Ensonga y'ekkomo ku bisanja okugijja ku president nekkirira paka ku kansala yali deliberate. Yali ki? Deliberate. Kyali kigenderere. Yes. Kubanga tosobola gaba kyotayina. Ffenna tugamba era tuli cognizant nti constitution ya Uganda bagikwatamu ne bajjawo ekkomo ku myaka. Ne bajjawo ekkomo ku bisanja. Ate nga ffenna tumanyi nti the biggest problem in Africa is leaders who overstay in power. Leaders who overstay in power. Nti abakulembeze kitte ebyobukulembeze kubanga leadership is a service and in service you serve and go. Ate history atulaze nti mu service of humanity mulimu okufa, mulimu the law of diminishing marginal utility. Kitegeeza obuwangazi bw'ekintu kyonna ky'oba otonzeewo olina okukitonda nga kirina okumera n'okumeza. Okay. Nga kirina okumera n'okumeza. Bwe kimera obumezi ne kitameza kifa. So it is in the wisdom of ekibiina kya National Unity Platform ekisooka njagala omanyi bw'otunuulira the pattern ey'abakulembeze twabaze nti omuntu waba abadde kansala emyaka 5 ow'abavubuka najja n'afuuka kansala emyaka 10 egyo myaka 15 najja n'afuuka meeya wa division tuli mu kutendeka muki mukulembeze mu kibiina kya National Unity Platform abayingidde emyaka 25 myaka 10 najja ayingira obw'MP abayingidde emyaka 3 mwegi tukakasa bukakasa nti omuntu oyo aba asobola okubeera minisita. Okay. Ekyokubiri kino kiri scientific. Nawulidde abantu bangi nga bagamba nti ekibiina engeri gye kiri kito kiyinza okuba nga kyekiyitinze abakulembeze abalina experience. Excuse me, in leadership and service there is no experience. And two, experience already tugiyina. Ababaka ba parliament abaliyo kati nja kugereza ku muganda wange Joel Senyonyi. In leadership and service, yes, there is no experience. No, in leadership and service there is no experience. Bano bwoyogeddeko be muzimba ajja kubwa kansala bwa meya mpaka kubwa MP n'awalala nti mulaba asobola n'okubeera minisita nga alina waatuuse. Kiki kye muba mu recognize nze si experience jazaayita mu tuba tuli recognize nze buweereza bwe obuweereza bwo kubanga obukulembeze buweereza. Njagala kuleeta example ate I want to share no njagala abantu baja understanding nnyo wakati nga teina muntu yenna gwe vode. Njagala ku example mukaluka 2 Honorable Mathius Mpuuga yawangula Honorable Kawanga. Masaka buli muntu yagamba nti Honorable Mpuuga yali akoze ensoli ey'amaanyi okwesimba ku Honorable Kawanga. Era Honorable Kawanga bamuwangula olw'okuba yali abadde mu parliament okuva mu CA. Okay. Emyaka 10 from 1996 to 2006 I think. Era ekikubya Kawanga no 2010 ekikubya Kawanga
kuba nti yali aludde mu parliament okusuka ebisanja emyaka 10 n'emeka era ye reason eyaweebwa honorable Mpuuga. Ekyokubiri, we are not tetugamba nti tekikozeeko. Wano mu Uganda ne mu East Africa waliwo ebisanja by'ababaka ba parliament okugeza ababaka ba parliament aba East Africa ba myaka 10 ba bisanja ebi obufunyeyo okukayana okuli mu East Africa tebadde buweereza. Omanyi abawummudde mu East African Parliament experience gye balina mbakumenyere. Wandere Ogalo, Njuba, Mugisha Muntu, Margaret Ziwa, Menyani, Mekani. So ekyokubiri tekiri ku bino byokka bino lwaki bino birese ebbugumu kuba bino biriko omusaala. Naye ne Secretary General tabeerenga mu kifo ekyo kusuka myaka 10. Yes. Ne President General tabeere mu kifo ekyo kusuka myaka 10. Ne Waiswa Wainwa oba Deputy Wainwa tabe mu kifo ekyo kusuka myaka 10. Tekiri ku babaka ba parliament bokka, kiri ne ku Waiswa. Kuba bw'oba oyagala kucreatinga nze bwe nali ekimu ku byampeesaayo okugamba nti n'obulamu bwange nsobola obuteeka ku stake. Kwe kuba nti omukulembeze eyajja yatunuulira okucreatinga abakulembeze abangi okusobola okutuukiriza you are the leaders of the future and the future is today. Olwaleero okuva National Unity Platform bwe yajja yakabeera ne ba guild president okumala emyaka 5 mu university za Uganda zonna consistently ekitone nnyo be baana nga 10 mu myaka 5 aba creatingidwa to take up leadership positions. You must have a platform nga balaba they will be accommodated. Okay. Ekyokubiri njagala gwe nkubulire. Let us look at even the technical. Omuntu kubanga one bw'ogamba nti National Unity Platform teri mu kukolera mu isolation nti yo temanyi buvunaanyizibwa bwayo. National Unity Platform yatondebwawo kukola gavumenti. Njagala wano mpulirize bulungi awuliriza. National Unity Platform wadde tuli mu opposition olwaliro nga twanyagibwa akalulu kaffe naye n'ebikolebwa mu constitution tukola constitution nga tugenda kubeera mu gavumenti nti bwe tuliwa tuze mu gavumenti ate tetulidduka zambwa kukyusa buwayiro ate kuba nti tulabika ng'abantu abateetegeka kati mwetegeka kati time okutegeka the political administration of this country. Therefore, when you take power, when a political party takes power, National Unity Platform tetunulide political service rather than technical service in Uganda. Kuba kyekibadde ekizibu nti the politicians have taken center stage mu buli kimu bebagagga there's what we call a political capital. Mfunye bulungi nti ba politicians bo balaba nti buli kimu be bakimala. And experience comes with the high corruption n'okuba ne sente nyingi okugulirira abalonzi kubanga ababaddeyo balaze nti constituency bagimaintaininga na sente era ze babaako nga ze bakuuma emyaka emeka emyaka 5 kati oyo tasobola kuwakinga faster towards the defeating of the dictator. Ekyokubiri kubanga kikulu nnyo abantu okuunderstandinga lwaki tulowooza nti omuntu yandibadde nekkomo mu buweereza. Examples are clear. Kyagulanyi Robert Sentamu yamala mu parliament emyaka 2 n'ekitundu 3. Yeah. Olwaleero ffenna ne tukkiriza ng'alina ne basanzeyo abalina experience kuba yasangamu abaali babaddemu emyaka 2 yasangamu abamazeemu emyaka 10 yasangamu abamazeemu emyaka 15 naye gwomanyi nti eriyo mbaka wa parliament gwoyinza okera ku makya n'oŋŋa nti owaaye honorable nti byonna byonna obikoze twagala ojje weesimbe kuba president n'akuloope wa Katonda nti gw'omujja ku mulimu gw'omugamba yeesimbe kuba president. Nkubuulira mazima era musaala ez'okusabira obubi n'abanga talekeza omugamba otya okuva ku birungi ebiri mu parliament ke nagambye nti tulina be twatuusa bwe balina okukoma era abo tuba understanding tugende for the bigger goal kuba for us want power. Yongera okulambulula okukano Waiswa kuba nako koogeza bannayuganda buli omu ayogera kike aka President General. Yes. Ennongoosereza eyiye lwaki ye mwasigadde mu muwadde space nti ne bw'abanga ebisanja bibiri biweddeko asobola okusigala nga yeesimbawo. Tewali we bagamba President General.
anybody is free to run with the flag of the National Unity Platform. Tosobola kubonereza agudde tebuba bugunjufu mu mateeka. Agudde agezezaako tosobola kumuga nti gwogezezaako toddamu kukola ki? Toddamu kwesimbawo. Ate bino ebintu byabadde researched. Zambia bakola batya? Ghana bakola batya? Kenya bakola batya? Kenya balina houses 2 naye balina mu ekkomo ery'emyaka 10 ku parliamentary level. Kubanga omuntu aludde mu kifo emyaka 10 oba tugamba nti president bwe tuba tugamba nti president bw'asavinga myaka 10 aba asavinze ekimala lwaki MPya alowooza aba yeetaaga myaka 2 awo njagala oli anyinyonnyole bw'abanga fountain of honor wa myaka 10 lwaki MPya ayagala 2 ontegedde ekyokubiri mu buwayiro bwennyini buno because the constitution is not created with abstract tebagikolanga eri awo eri amorphous nga tetegerekeka erina okubanga nga ekwatagana nga obuwayiro tebukontagana mu buwayiro obwakyusiddwa twagambye tugenda kufominga a lean government LEAN gavumenti ennyonjo entono esaanidde okuba nti bannayuganda tebagisaasaanyirizaako mutitimbe na mutitimbe gwa musimbi nga gavumenti abaminisita batono ba RDC kumpi tewali naye nga bwetandika ebuweereza astutely elin government nti bw'oba ogenze mu butya omuntu oyo owa bulijjo okuntegeera obulungi nti bw'oba osabye ennyama tosaba nnyama n'amasavu ye gavumenti gye tuleeta ekinyama kyokka kisteeke tukiwe bannayuganda balye nga tetuleeteddeeko byamasavu mu kunoonyereza oba onaleeta ennyama enjereere bweti taliiko savu ate tewetaaga okubeera n'ekkomo ku bukulembeze. Ekyokubiri bwe tuliremererwa okukulyetinga abakulembeze abalala Uganda tuliba tugikoze bubi okugeza katumba bino bye tulimu bya ddala enkya banzita tetwagala tubehavinge nga abagamba nti tuli mu politics atali owa bulijjo enkya banzita kyogamba tebeeyo deputy spokesperson alijja Kyagulanyi bali mutidde mu Arua kyemugamba olutalo lwandikomyawo. We are at war. Every war must multiply its front of soldiers if it must win. And you can only multiply front of soldiers by creating space. And the experience matter has been solved by the scientific existence of an odd number. Because what is the science here? Experience is 15 years. Yes. Bonna bali mu parliament tujibala. Bonna bali mu parliament gineta tukola ki? Temujibala kubanga tutandikira kugiri emyaka egikola ki egimaliriza giri emyaka nga constitution yaffe imaze okufuka operational efuuka operational oluvannyuma lw'ogiro namu delegates conference therefore tesobola kuvunaana muntu wakalulu kali akaggwa oba ontegedde nti wakeetabamu kati obanja etaano amateeka tigakola kiira ennuma amateeka tegakola nga gadda nnyuma gakola gagenda mu maaso nabwe kityo kati olwedde omuntu aliyo olwaleero alina emyaka 15 bwali balondeddwa abantu naye ekibiina kya National Unity Platform tekiri kuwa flag after those 10 years successfully mu kifo ekyo. Ekyokubiri abadde mupya asobola okufuuka governor, asobola okufuuka chairman w'Erosi 5, asobola okufuuka mayor bwe buba buweereza buweereza. Omusambi gwensinga okwagala Cristiano Ronaldo yasambanga namba 7 ne bamala ne bamufuula 9 era ye all time goal scorer. So fe tugezaako kugamba nti bw'oba badde oweereza mu parliament nga gy'osambidde obulungi tuli baddembe ate okujja nga ajja ku district nawo osambe ate abadde ku district netumuza mu parliament banaye tuba tukoze bubi. Diversification of duty waliwo nakano njagala otangaza eggwanga in any constitutional review nga wagenda kukolebwawo okubaako ennongoosereza ezikolebwa mu constitution yonna wabeerawo kye tuyita consultations era batera okuteekawo constitutional review commission akakiiko ne kakola okunoonyereza ku buwaayiro articles ezaagala okukyusibwamu n'ebirala ebiringa ebyo naye wabeerawo n'okwebuuza ku bantu
kati ng'ekibiina nti ne wabaawo okwebuuza ku bannakibiina abantu bammemba ab'ekibiina. Did you make any consultation era constitution yammwe ng'ekibiina eyogera ki ku wabaawo constitutional review mutuulanga abakulembeze mwe ne mukola ennongoosereza ezo oba musooka kwebuuza ku bantu aba bulijjo? Yes, process emaze ebbanga erisuka emyezi 6 era buli wa National Unity Platform akimanyi nti ow'ekitiibwa Segona Medad akali amaggwa looya wa Kabaka yabadde mu nsonga zino okujjako ng'omubuusabuusa naye omu ku balooya be tulina mu bye bayita constitutional history Segona Medad akali amaggwa. Era nze wenda ndibadde mbeeramu n'okutya kasita nalaba nga yabirimu n'empumula. Okay, tekisooka. Ekyokubiri, abantu bangi bajja beebuuzibwako ku mitendera egy'enjawulo naye Uganda nene ate kitegerekeka. National Unity Platform kibiina kigazi nnyo nti nange nina bensanga ne banga nti NUP okunsinga naye ng'ate nze mwogezi waakyo kuba kibiina ky'abantu ba bulijjo, si kibiina ky'abamataayi, si kibiina ky'ababoosi, si projekiti, kibiina ky'Abannayuganda. Semitendera gyonna gyayitibwamu. Ngenda gikumalirayo gyonna. Bwe tuva ku select committee okufuna ebirowoozo by'abantu ate yalina okufuna ebirowoozo by'abakugu. Kuba mu kuwritinga constitution erina okuba ng'eyiseemu mu kakungunta ak'abakugu mu kuteekateeka semateeka. Ekyokusatu, mu kukola constitution emitendera y'okwebuuza ku bantu nga kuwedde obukiiko buno buna bwayitibwamu nga bamaze komiti ng'emaze eyateekebwawo ekulembeddwa gwe nkugambye Medad akali amaggwa Segona looya wa Kabaka atabusibwabusibwa owa Lukwago Company Advocates. Ampuliriza Lukwago Company Advocates ze zimu ku faamu ezisinza okudissectinga n'okuwangula emisango egy'okutaganjula semateeka. Presenting ebirowoozo ebyo n'engeri gye bacompactinzemu constitution ebirowoozo draft babituleetera babireeta mu kakiiko akasooka akabakulembeza ab'oku ntikko omuli ba deputy presidents, omuli legal advisor, omuli n'abantu abalala abakola akakiiko akabakulembeze baffe the cream eya National Unity Platform. Egiyitamu efuna byejjamu eteekamu naye ennongoosereza zaayo. Akakiiko kaggwa kasindika ekiwandiiko ekyo mu gye tuyita National Executive Committee. National Executive Committee eri representative of Uganda mu bukulembeze ne special interest groups okugeza ebamu abantu abava mu district ez'enjawulo, ebamu abakulembeze aba executive board, ebamu abakulembeze aba running party aba secretariat, ebamu secretary general, deputy secretary general, all departments, eberamu ne extraordinary guests ababayitiddwa okusinziira ku prerogative ya president ne secretary general. Constitution bwe badde gamba nfuna bulungi era nga tulina okuba abantu abataka wansi wa 115 okulaga nti twalwanye okugaziya buli kimu. Olwaleero delegates conference yaffe egenda kusuka mu bantu 100 okusinziira ku bakulembeze abanabanga balondeddwa mu linnya lya National Unity Platform. Kitegeeza tulina okuweza 1000 singa abakulembeze abalondebwa bonna baba National Unity Platform mu kusalawo ensonga ez'enkizo ez'ekibiina mu delegates conference. Twagambye nti delegates conference ebadde eyitibwa ng'agiyita ye president ne secretary general. Obuyinza bagyeko ne tubuwa constitution. Nti constitution ne establishing ebitaano bali bajja batya. Ne tu establishing anti president abadde n'amaanyi mangi tayinza kubanga ate ye yakubiriza ne delegates conference era ne tuteekawo ekifo ekyokubiri ekya namba 2 omunene mu kibiina okwongera okendeza amaanyi ga president ne tukiwa ne tuteekawo ekifo kya chairman ne vice chairman abanaakubirizanga delegates conference. Bwe mukendeeza amaanyi ga president kiba tekikosa kibiina kuba president akkiriza mu kye bayita devolution of power.
era ngezaako okulaga bannayuganda nti tetubangako na mulwanirizi wa ddembe, tetubangako na muntu ayagala bannayuganda ateeyagaliza afa ku nsi ye nga Kyagulanyi, kuba bino byonna byenjogedde yabaddemu nga tubimujjako ate nga talina gwakubidde essimu nti enkya nga bannabyabufuzi babadde bakola ebbanga lyonna enkya bino byebiriwo yakkiriziganyiza bulungi nabyo. Ate nkugambye byabadde bya lwatu era nga tubikubako akalulu ng'abantu era ne video weziri lwakuba tetuzita, it was purely confidential as a delegates conference. Okay. Bwe tuva mu NEC neba ne byekanya nabyo era mubaamu okuwakanya okwa waggulu, tolowooza nti temwali kuwakanya. Ne tujja mu lukiiko olunene olwa delegates conference. Mu delegates conference twatuula okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa emu ey'ekiro. Era njagala nkubuulire Katuuma ndaba ogenda mu Bulanga nti mweyo delegates conference waliwo ensonga ey'enkizo president gye yawangulwa nga yagamba erinakuba bweti, ate abantu ne bagamba nedda Mr. President tutambule bwe tuti. Ontegedde bulungi. Mu constitution waliwo empawe ezaali ez'amaanyi era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'awangulwa mu nsonga gye yali alaba nti yali yeetaaga. Ayogera ekigambo ne mumuwakanya. Ate nkugambye kubanga bwe bayita delegates conference tebaamu n'alina maanyi mwena akalumba nakatya. Katukomewo. Era Kyagulanyi twamuwangula Adhan ku 17 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Sumaya Girls High School Ensangi, ssomero ly'abaana bawala bokka lina on A level ab'ekisulo n'abaveeka. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغامب مبكوا الله okusaasira kwa Allah kubeere kuye n'emirembe. إذا سمعتم المؤذن bwemba muwulidde omwazinyi faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin, muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول 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 الله، أشهد أن محمدا رسول